kati abakatoliki bagezi bayimba olimba olugamba abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu beesiimye bamukisa balira bakatonda beesuneko bamukisa nnyo mukama alibawa empeera. Kati abakatoliki bajjajjange si basiru bayimba nti abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu. Ekyo bakijja mu Matayo 5 line ya 6 egamba nti balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu bali kusibwa. Naye bagamba nti beesiimye, tebagamba nti twesiimye kuba bo tebaliimu. Sekakaddemu kuno mukadde waffe ng'anenya abakatoliki nti bye basinza tebabitegeera era tebabimanyi, naye nga tonanenya balala. Yesu yatuwa ekyokukola n'aga nti nga tonajja ekisubi ekiri ku liiso lya munno, sooka wejjeko enjaliriro, sooka gwokebera eririro, sooka olabe eddala toyinaako bukyafu nga tonatereeza balala, gw'oteredde bulungi. Kakati kyekindeese olwaleero n'ekibuuzo ekinene ekibuuza nti by'osinza obimanyi, omanyi by'osinza. Nkutte Qur'an bassebo ne bannyabo, kimanyiddwa bulungi nti abasiraamu baba basaala eno Qur'an gye bakozesa Qur'an okuba nga basaala. Bwe tubikkula essuula esookera ddala mu Qur'an bagiyita surati al-Fatiha, yakkira Makka, erina aya 7. Essuula eno yesooka mu Qur'an mu nsengeka newankubadde nga si yesooka mu kukka, kubanga ekyo nakyo kikulu. Essuula esooka mu kukka ndala nnyo eri mu 9 gye bagiteeka. Wano Qur'an abasiraamu baba basaala. Ngenda kusoma aya 2 mwegenda okujja ebibuuzo byange n'okusomesa kwange. Mu surati al-Fatiha ebeera esooka aya ya 6 egamba ihidina siratal mustaqima, tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Buli musiraamu yenna asaala, agenda okusaala leero n'anaasaala enkya, buli lwagenda okusoma asiteeka okusoma aya zino 7, ava ku aya esooka n'asoma mpaka ku y'omusanvu. Kati ey'omukaaga egambye nti tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Kyenva nkubuuza naye nga bakisoma mu Luwarabu nga kigamba nti ihidina siratal mustaqima, ihidina siratal mustaqima, tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Kati kyenvudde mbuuza muganda wange gwampuliriza, buli lw'ogamba nti tuluŋŋamye, ekigambo kuluŋŋamya kitegeeza nti gy'ogenda tomanyiiyo, naye weetaaga okuyamba bakulagirire ekkubo, bakulagirire w'okwata, bakulagirire w'obuyita okutuuka gy'oyagala okutuuka. Kati buli lw'ogamba nti tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu, ekitegeeza nti ky'olimu si kkubo ggolokofu, oba omaze okukakasa nti ekkubo ly'olimu si lyettuufu oba tolyekakasa. Kaakati wano wansi mu nnyinnyonnyola aya n'egamba nti tukusaba otuluŋŋamye otulage ekkubo ettuufu eritutuusa eri obulungi n'okwesiima. Kati bwe bagamba nti tukusaba otuluŋŋamye mu kkubo ettuufu, ekitegeeza nti nammwe muba mumaze okukkiriza nti obusiraamu si lyekkubo ettuufu, naye waliyo ekkubo ettuufu eddala lye mwetaaga okutegeera. Bassebo ne bannyabo, kino kye kinnuma nti kino kisabibwa ku makya, ne kisabibwa mu ttuntu, ne kisabibwa olw'eggulo, ne kisabibwa akawungeezi, ne kisabibwa ekiro. ihidina siratwa limustakima. Kakati nga temunalumba bakatoliki, ekibuuzo kibuuza lwaki mwe temunazuula kkubo? Lwaki temunategeera kkubo gye liri? Aya ey'omusanvu n'eryoka egamba ekkubo ly'abo be wagabira eritali ly'abo be wasunguwalira oba eryabaguze. Olaba kati wano bakulaga nti bamanyi waliyo abalina ekkubo olwedde, abali mu kkubo. Kaakati bassebo ne bannyabwe, tusoma Bayibuli mu kitabo eky'Engero essuula ye-14 olunyi olw'12, Bayibuli egamba nti waliwo omuntu ekkubo ly'alabanga eddungi naye ng'enkomerero yaalyo makubo ga kufa. Kati ekibuuzo ekisobola okujja mu bwongo obwo, obusiraamu nalyo kkubo? Obusiraamu kkubo, naye bwe libeera ekkubo si kkubo ddungamu, si kkubo ttuufu, kubanga singa libadde ttuufu
essaala yandibadde nti tunywereze mu kkubo, naye kubanga nabo bakimanyi nti ekkubo eryo si ttuufu, kubanga nabo bakimanyi nti ekkubo eryo terina gye lisobola kubatwala, kubanga nabo bakimanyi nti ekkubo eryo teriyinza kukuwa bulamu butaggwaawo, kyebava bakisaba mu ssaala nga bagamba ihidina siraato almustakiima siraato alladhina an'amta alaihim gayri magdubi alaihi, tuluŋŋamye mu kkubo eryabo be wasonyiwa, eritali lyabo be wanakuwalira oba be wagoba. Kaakati wuliriza, bw'okizuula nti ky'olimu si kituufu, kitegeeza weetaaga buyambi. Kati basebo ne banyama obusiraamu nalyo kkubo, naye ekkubo eryo si lyedduŋŋamu. Kkubo bayibuli lyeyise amakubo g'okufa. Nkijja luddawa bwe tubifula essuula ya 49 essuula ya 49 basebo ne banyabo, kubanga kyekibuzo kyaffe nti byosinza obimanyi. Essuula ya 49 gye bayita surati al-Hujurat, essuula ya 49 aya ya 14 egamba eti qalat arabu, abawarabu ne bagamba tukkiriza, amana tuli bakkiriza. Kaakati kul bagambe nti temunakkiriza, naye mugambe nti tusiramuse busiramusi, kubanga obukkiriza tebunayingira mu mitima gyammwe. Okitegedde? Bano baali bawarabu bajja ewa Nabi Muhammadi ne bamugamba nti tuli bakkiriza. Allah n'agamba Muhammadi nti bagambe temuli bakkiriza, naye gamba nti musiramuse busiramusi, kubanga obukkiriza tebunatuula mu mitima gyammwe. Ekitegeeza nti waliwo enjawulo nnene wakati w'omukkiriza n'omusiraamu. Kati muganda nge gwampuliriza, oli musiraamu oba oli mukkiriza. Bw'obanga oli musiraamu busiraamu, obusiraamu tebulina kye busobola kuyamba. Kati aya ye16 negamba bagambe gwe Muhammadi nti temutegeeza Katonda ddiini yammwe, nga ne Katonda amanyi ebyo ebiri ku ngulu n'ebiri mu nsi, era nga Katonda amanyi buli kintu. Temugezaako kumutegeeza ddiini, temugezaako. Aya ye17 negamba eti bakwenyumirizaako olw'okuba basiramuse, bagambe nti temuneenyumirizaako lwa kusiramuka kwammwe, nedda, wabula Katonda abeenyumirizaako olw'okubaluŋŋamya eri obukkiriza bwe muba nga muli b'amazima mu ekyo kye mugamba. Olaba, kati waliwo omuntu abadde akwenyumirizaako gw'omukristaayo, ffe twasiramuka twamala, ffe tuli basiraamu twamala. Aya emugamba nti nedda, teweenyumiriza lwa busiraamu, nedda, kubanga nedda kitegeeza kugaana no. Mu Luwarabu bakiyita la, bagamba nti la, kubanga wano bagamba nti yamunuuna aleika an aslamuna, bakwenyumiriza kubanga basiramuse, bagambe nti temuneenyumirizaako lwa busiraamu bwammwe, temuneenyumirizaako. Nga Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba temwenyumirize, bagambe temuneenyumirizaako. Kati nawe omukristaayo ali eyo gamba oyo omusiraamu badde akwenyumirizaako, bwe yabadde akutaddeko akanyaaga, nze nasiramuka, mugambe toneenyumirizaako kubanga oli musiraamu. Katonda ayagala kwenyumirizaamu ng'omaze okuba omukkiriza. Omukkiriza bassebo ne bannyabo yali ku kituufu. Omukkiriza yagenda mu bulamu obutaggwaawo, so si musiraamu. Omusiraamu kibanga bw'ogamba nti oba nkigeraageranye ku ki, naye Qur'ani egaa toneenyumirizaako lwa kusiramuka kwo. Katonda ayagala obeere mukkiriza. Qur'ani bwekyo bwegambye. Kaakati bassebo ne bannyabo nga mukyasaba ekkubo, Yesu Kristo yatugamba atya? Mu Yokaana essuula ye14 olunyiriri olw'omukaaga, Yesu agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Oyagala obulamu, oyagala onoonya ekkubo, oludde ng'olisaba, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Toyinza kugenda eri Kitaffe okuggyako ng'oyise mu Yesu. Qur'ani nayo neekoppa neegamba nti sisobola kuviiramu awo nga sikyogeddeeko. Mu ssuula eya 43 aya ye61 Qur'ani neegamba nti oyo Isa gwe mulaba agenda kuba kabonero ak'enkomerero,
n'olwekyo temumubuusabuusa mumugoberere, eryo lyekkubo edduŋŋamu. Essula ya 43 ŋŋambye aya ya 61 Kurani bw'eti bwega nti Yesu Isa oyo agenda kujja ng'akabonero k'enkomerero, temumubuusabuusanga mumugoberere, eryo lyekkubo edduŋŋamu. Omaze emyaka emeka ng'onoonya ekkubo? Leero nkuleetedde ekkubo ery'obulamu. Leero nziza okukugamba nti ekyo ky'obadde osaba goga nti hidina siraatal mustaqiima, Yesu ekkubo yali tuwadda mu Bayibuli, ekkubo mweriri gwe lyonoonya okuyingiramu. Ffe twaliyingiramu dda. Olwaleero osobola okusembuka misana n'ova ku kulinoonya n'ojja n'olifuna. Ffe tumaze okubuulira ogwaffe guwedde, kiri gy'oli okusalawo okusigalawo bukyanoonya ekkubo oba okusalawo n'ojja n'oliyingiramu. Ekkubo weeriri tolinoonya, tonoonya kkubo, ekkubo weeriri ye Mukama waffe Yesu. Yokaana 14:6 bw'agambye, agambye nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Bw'oyingira mu Yesu bw'oti oba omaze okutegeera amazima, bw'oyingira mu Yesu bw'oti oba omaze okufuna obulamu. Obulamu tebuli walala, obulamu buli mu Mukama waffe Yesu. Omaze emyaka emeka ng'onoonya ekkubo? Leero ekkubo ndireese. Kinavudde nkubuuza by'osaala obimanyi. Bulijjo oyogera bwogezi, ihidina siraatal mustaqiima, tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Kati ekkubo weeriri, ekkubo ye Mukama waffe Yesu Kristo.